Mwami wunavuddeyo kuwakanya ebya President Yoweri Kaguta Museveni okugamba nti brigade yali tata wa Eddie Kenzo, agamba ye tata wa Eddie Kenzo omutuufu amumanyi. Gali wano ojja kubanga ogafuna ate onavuddeyo ne yeewuunya mbu Nyamutoolo yafuna atya obwa minisita ku myaka emito. Byonna nja kubanga mbikutuusaako ate era oluvudde n'ayambalira minisita the right honorable Robinah Nabbanja nsonga ki byonna waneeno ojja kubanga obifuna gapalaso mwagawulidde ddala ne ku nsonga ya Eddie Kenzo egambibwa okubeera nti taata we mbu yali brigade ya Mulamba naye onavuddeyo n'abiwakanya n'agamba nti ye yali amanyi taata wa Eddie Kenzo bulungi nnyo era mbu yaliko naye katugenda tunnyonnyole. Taata wa Eddie Kenzo mbadde mumanyi namulabako nabeerako naye akabanga ndoza nabeerako naye emyaka nga5. Wabeerako ne taata wa Eddie Kenzo okumala emyaka nga5. Taata wa Eddie Kenzo yali musajja mulungi nnyo ndoza obulungi Eddie Kenzo yabujja ku taata we naye nga musajja muddugavu nnyo alinga ng'omukyoli era yafa atabuseemu ku bwongo ng'azo afunyemu akazoolezoole naye yali mukkakkamu nnyo nga mutumulamu nnyo. Nabeera ne taata wa Eddie Kenzo. Taata wa Eddie Kenzo abadde abeera Mmengo. Emmengo Rubaga. Emmengo nga ku CBS. Oluguudo baluyita Hamukasa Zone. Taata wa Eddie Kenzo waliwo High Court Emmengo. Kati wokyamira ku posta nga ku nfudu ngo ovudde ku ngalabi ku roundabout yo ku ngalabi n'ogenda bw'oti oluva ku kooti oluva ku kooti ekyo ekiguudo ekigenda ne kigwa ku baasi za Bruno. Taata wa Eddie Kenzo yabeeranga owamaama Ddooko. Mbadde ne taata wa Eddie Kenzo emyaka nga5 nga nine taata wa Eddie Kenzo gye wabeera naye nga tannaba kufa era taata wa Eddie Kenzo abadde mukkakkamu nnyo nga muntumulamu nnyo nga musaaze yali asaala nnyo Mungu amusaasire naye yali muddugavu ng'alinga ng'omunubbi. Ebbanga lwamala naye teyakugambako nti mujaasi? Tabeerangako mujaasi. Oba yali mulwanyi mu lutalo lwa Museveni? Tabeerangako wadde omusikawutu, tabeerangako wadde defense, tabeerangako wadde omujaasi. Kati Eddie Kenzo bw'otandika ebyo ojja kuswala nnyo. N'ab'Emmengo mu Hamukasa Zone bajja kunjulula. N'ab'e Masaka gye yaziikibwa. Taata wa Kenzo yaziikibwa Masaka? Yaziikibwa Masaka. Ne tabeerangako wadde omujaasi. Kati Kenzo omuntu gwe badde bawa ekitiibwa bw'otandika eby'ekiyaaye kitegeeza buli kyokola kibadde kya kiyaaye. Ate ne Mwai Museveni kyova atukayana nnyo alikulira obukulembeze musajja wattu akaddiye kati batomeza mutomeze. Olidde musajja wattu akaddiye era nange nteekateeka omusinsikana kati ntegedde bamupanga bupanzi naye kennamusinkana taata wange lwakuba akyali mulamu naye nja kunyonyayo gwembika nti mujaasi yalwana. Eddie Kenzo ebyogeredde ku mukolo gwe baategese ogwa onayina bwino era agamba nti ye taata wa Eddie Kenzo amumanyi ekitegeeza ebintu abadde abisirikidde. Jjukira Eddie Kenzo ebbanga ddene nga watuuka ku konti kyogera ku bya famire ye agamba nti munnange kiba kirungi n'embireka naye twebuuza ate ekyo kyamujaasi yakijjeewa ani yamubalidde eddiirwa eyo. Nze naawe naye ffe tubaawo kubanga tukola ki tubikutuusaako ate tubadde tukyali awo tukyali mu bya Eddie Kenzo. Ono n'avaayo n'agamba nti munnange mbu bulijjo yali yeewunya Nyamutoolo yafuna atya obwa minisita mbu ku myaka emito kakati ye mu kulowooza kwe bino byayogedde. Nyamutoolo yajjawo chance efuna minerals ezo okubeera minisita wa minerals ku myaka emito. Yajja ate okufuna ekifo ekyo Nyamutoolo tebyalimuka. Ne pulezidenti wa Sudaani oli yafuuka Salva Kiir mu mpale bagamba ebintu bye tebikola bulungi nnyo bivayagula byabitta n'abeeramu n'obuwala obukola
Okategedde akantu ako mu comment owandiika ki? Mu comment ani akategedde ako kali mu kyako. Guba mulimu kyogwo. Nange seeno. Ate oluvuddeyo n'agamba Prime Minister jjukira tuli ku bintu by'omwana mulenzi David Mwesigwa nabagambyeko nakulegulu nabaleetedde awo akatambi ng'agamba nti sinakwatibwa naye ndi mu kutiya era neekukumye. Kaakati ono ayogedde bw'ati ku nsonga eyo. Nja kusindikira akasero mu Bluetooth ojja kuwulirako. Nja kuzinira ku Skype. Nja kusindikira omusajja akusinooyo omusino ogwo gwe toddamu tumanyira gwe nabbanja simanyi gwe ensi gigenda enva notiisatiisa abaana b'abandi twagala Uganda ennungi gwe weegulagulewo Museveni okubaggulira n'ebipale bino ebipumpuliya ng'ojja omutali okumanyira abana Uganda mubatiisatiisa otiisatiisa abantu gwe wumbwakaali Prime Minister wawaagwa neyesuula n'alaga omunazi ne bagusuna mu kisaawe bino teziriiyo byebyo naye ng'abantu bakyeyongera okwewunya bagamba Eddie Kenzo ono omuntu nga yatugamba nga tayina onagambye nti naye mwe mwawulidde Museveni bwe yagambye mbu Eddie Kenzo taata we yali Brigadier Chief Ali mama nnyabo musuuza nali manyi toyina taatawo kumbe musuuza wayina taatawo Eddie Kenzo yayina taata we Chief Ali kale nga bwe wayina taatawo kale mu famire yamwe munfuniremu omwami akaviiri ka maama kadda oyo maama gwe mbadde ngenda okugamba abantu badde bagenda kunyiiga wano bannanga akaviiri nakakoledde ka bulaso anti ke kabadde kavuga ejjinja kumbe Eddie Kenzo yayina taata we Brigadier Chief Ali Brigadier omulamba Eddie Kenzo bannange abantu bayina nange tubadde tukyali mu Eddie Kenzo tulyalya tukyayebuuzaganya omwana mulenzi Palaso n'akikubawo weepo nti munnange ke kaseera njogera amazima nti nze ndabira ddala nga akadde kano omuntu yeetaagamu enkyukakyuka era ye n'agamba nti awagira Nuupu era nti pulezidenti we ye mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne bagamba eno famire eno tugyekengera nti omuyaayo oyo yandibanga atuwagalako ki kuba nti ayagala tumuwagire nti ajja kubaawo ayogere ate tumwanirize wajja kuyitawo emyezi emmeka nti alina sho tumuwagire ate olunaddako tumusange ate aliwa bbalamu aliwa so tetumanya ekituufu naye nga yavuddeyo n'alangirira nga tuvuddeko eyo omwana mulenzi Liripazo ye agambye nti banabibiina nammwe mugabe ku ssente mbu temugaba ssente ate mbu abayimbi ogwo mulimu gwabwe ogw'okuyimba so bo mbu bagenda gye babawa kasente nti nammwe ab'opposition mbu mugabe kasente bajje babaperformingireko sasula abayimbi bajje bakukolere nabo balina famire ez'okulabirira etegedde tokute ku ssente za iPod gwe owa dipito zikuteeko owa jema tozikuteeko ate nga ka budget mukafuna oyagala abayimbi bajje batuuyane amanyuma batuuyane enkwawa oli kusimpa se omaroga mbe thank you abantu bategeera nti iPod yebawa kwatako kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbi dekeyo wano waliwo security alerts era bagambye nti akatambi kano mbu mukavuge katuukire ddala kwabo bonna banankyukakyuka neŋŋamba ekyo kyokka ebyo tubimalanga so nange nenvitalawo nkabaleetere mukavuge katuuke ku oyo wekikwatako. Alright, mbalamusizaako kansubire nti nno muli bulungi. Breaking news agali kwokya oba agatalinda mbasaba okugatambuza mbasaba okutaaginga buli mulwanyi yenna mu ggwanga lya Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu asobole okutambula n'okumanya kuno n'ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Ekiro ekikeesezo olunaku lwa leero mbasaba okutambuza amawulire gano nti nange kennyini agenda ogwogera obulamu bwange buli mu matigga oba buli ku bunkenke nkimanyi bulungi nnyo n'agampa dda ŋŋambye nkwegayiridde ensubuga amawulire tegwogera wabula gaweeko abo abamu abeeta
kyetagisa okukola ki okugamanya basobole okugeerinda agampadde yabadde ayagala we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula gana amawulire g'abafuutu soja bonna n'abalwanyi bonna abalwanirira eddembe ly'Abannayuganda mu nsi yonna ne mu Uganda okutwaliza awamu kyova olaba nti nno nsazeewo nga full public nsazeewo buli muntu yenna asobole okukimanya eggulire liri bwe riti olunaku lwa leero meeting etudde essaawa 9 mu kifo kye sijja kwogera ekyekusifu ekkomera lye bayita Jinja Main liri Jinja ekkomera lye bayita Luzira Upper Prison ekkomera lye bayita Kigo n'ekkomera liri eyo liri saidi za Luweero ekkomera eddala ndyerabiddemu erinnya gabadde amakomera 4 bajjeyo abasibe abali ku life imprisonment gye bali nga balina obusibe buwanvu abali ku komito n'abasibe abaasibwa edda nga balina emisango gye bayita capital offenders bagenda kubawa mission wano wammanga mujjukire nti nno oluvannyuma lw'okukizuula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bano abasajja abawaabidde mu mawanga g'ebweru ne babateekako sanctions ne babawa ebyobugagga byabwe ne babawa ssente zaabwe n'ebintu ebisigadde famire zaabwe okugaanibwa okugenda mu mawanga g'abazungu okujjanjabwa bagenda tandika okuzannya kye bayita emizannyo emikambwe batadde abasibe Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya ng'agenda ejjinja okkuba laaleyo esooka bagenda tandika okkuba abantu wabula nga baba okubalemaza ng'ababakuba tebagenda kuba ku luno bajjati tebagenda kuba ba SFC tebagenda kuba mu bitongole byakwerinda tebagenda kuba na name tags bagenda kuba mu layers civilian clothes engoye eza bulijjo bagenda kuba abantu wabula nga batosobola kumumanya ng'ali well trained abo be bantu abalina emisango ejja naggwano baali batemu baatirimbulanga abantu emisango ne gibasinga ne basibwa wabula bagenda kuteebwa bakutalaaga buli laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu weegenda okubeera wabula omulimu gwabwe ogubaweereddwa gwa kumakinga sure nti nno bakendeeza ku nnamba etambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nti nno abantu bakizuula nti takyalina buwagizi bagenda kukuba abantu bagenda kukuba ababooda bagenda kumakinga sure kubanga drone ekitone nnyo zigenda kubeera 20 drone 10 olunaku ekire kikesezza olwaleero zo zakkiridde dda ejjinja bano abantu bwe bagenda ng'okusookawo buli Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ne laale buli wanaabeeranga ne laale bano bagendanga kumusookayo basobole okuzannya emizannyo gyabwe mujjukire nti no byabakama yabawadde dda program era program ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'etambula straight mu State House ne bagiprogramminga ne bakola ebyo ebintu byembagambye kati buli wogenda okusanga laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bayiyeewo oba badiployinzeewo abo abasibe tebadiployinzeewo maje tebadiployinzeewo police tebadiployinzeewo JAT tebadiployinzeewo SFC wabula baleese abo abasibe ab'emisango gya Naggomola be bagenda okuzannya emizannyo gya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bamafiyazi be abali mu state abaagala Museveni abeerewo ebbanga eppanvu akuuma omutereggavu ga vidiyo eno tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abantu batunuulidde ebintu ebize bibaawo naddala mu bayimbi baffe baneno ababadde beekweka abamu nga batya oba nga just baagala nti bateekewo embeera balage nti bali ku nsayidi eno y'abanyigirizibwa naye nga ina actual sense oba neeri babaayo kakati ono agambye nti mwalabye ekyabaddewo abuziza nti kyenalabye nammwe mwakirabye ziza bafana bagenze wa Museveni abayimbi mbo bagende balonkinge alubamu ya Museveni era babayise bangi Eddie Kenzo mwamulabye njagala okitegeere nti yagenze n'oluseregende lw'abayimbi bangi ojjukira ebiseera biri bye nagamba nti Museveni bwe tunaatuuka mu kaseera k'Abannayuganda okwerwanako asobola okweyambisa bano abantu abalina influence ne batandika okulinnya Bannayuganda ku buleeki okubalemesa okukola ki okwerwanako kiki kye twakola ne tukisalira eddagala ne tubakuba bonna nga tuwulira buwulizika statement yaka nga tukuteerawo ku kaliya ne tubakuba bonna ne tubamalamu kwega Museveni kye yeetaaga mu bo twakibajjamu osegedde Museveni yeetaaga influence yaabwe bajje babuzeebuze abantu
bajje bakolenga statement eziwagira Museveni n'okukakkanya bannayuganda naye kati ssaawa zino Museveni yatutte bifaananyi tebakyalina mugaso tebakyalina kye basobola kumuyamba lwaki twabatuulako twamanya ti mu maaso eyo abantu bano bagenda kutufuukira ekirala ne tubateeka ku kaliya twabakuba era bangi nnyo mwanyiiga bangi nnyo ne mutuyombesa ne muga twefuula biki twefuula biki ziza Bafana wamulabye yasembyeyo juzi wano wamulabye yekubisiza akayimba ajja gituula leka nkubuulireko ffe tulaba omuntu atwetega ate buno obudde bantu kwetega lwaki bakimanyi Museveni agaba kasente mu buno obudde kati kiki kye bakola beefuula bagenda okugatta amaanyi gaabwe kubalwanyisa Museveni owulira Museveni asobola obbalaba agamba oyo tagenda tumusasule leka nkubuulireko Museveni osasula byoya byanswa tewaliiwo kye bayinza kukuyamba n'ekyo gwe gambayo omu akole statement olabe nti tebakyakola makulu naaka oyina bifaananyi ekyo nkikubuulira awo twapuliventingawo dda olutalo twalaba mu maaso emyaka mingi ne tutegeera engeri gy'olwanamu nabaani b'oyinza okweyambisa bonna ne tubateeka ku kaliya ne tubatuuza okuva ku bapoliticiani abaali mu opposition abafere ne tuzzaako bannaddiini ne tuzzaako ba motivation speaker abantu bonna abalina influence nga tebayimiridde na bannayuganda bano abeefuula mbu nze sibiriimu bonna twabakuba kati tekyali asobola kukola statement nekola impact eri awo oba neekuyamba gwe Museveni okyali mu bukodyo bukadde twamanye ennwanayo ne tukozesa ne tupuliventinga ziza Bafana how are you katambyako abaana bakapulayinza emirundi mingi akakaziza Bafana ng'ayingirawo wali eri buli omu nga yeebuuza yeye oba muntu mulala naye nga yabadde ye era nga oba kasente oba ki simanyi naye nga yabadde yeye era buli omu yamutunuulidde abaana ne baddamu akatambi ne bakazannya nga yeye mbeera oba kiki naye ng'abaana bakugamba nti eri akasente gye kali era mbo bagendayo ne beefunira akasente then awo ne balyoka ne bakola ebirala naye nga webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova